Kale, tuli ku Viki exclusive buterevu nnyo. Thank you so much for subscribing. Video nkusabe jimpeleka like nga bweri enkola yange. Jiwo omuliro kagambo kapya nnyo buli ojiwo omuliro tuba tutegeeza jiwa ka like etambula netuka ku buli muntu se kino munango obaka ne bubeera nga ate busasano nakulwa lero nina omu ku bantu abenjawulo abegulidde n'erinnya naddala nga bayita ku mukutu ogwo ogwa TikTok era nga kamubawe yennyini abebulizeeko mu ddoboozi lye ate then tusobole okubanga tutandikirawo omumanyeko ebimukwatako ebitonotono n'emboozi nga bwe tugenda okubanga tunyumyanyumyamu ffe tetukola interview just tuba tunyumyambonyumya bambuwe nja kukwatirako abasajja nga mmwe emizindalo gibamenya omutaka ow'ekaaluma olwesolosa ennyanga asirikanga ssaabi erikutuddwako obugulu eruno lyesogga mu mbutamyo bataayi muliyo mutya mbabuuzizzaako mwenna abalabi ba Viki exclusive mugamba mutya mujje baleko gyonna gye mutuusaako engalo kamwa koogera nze Jami Radio Uganda ku mitimbagano gyonna era nga nkuweereza nga munnamawulire mu mbeera emu oba endala. Jami Radio Uganda engeri gy'otandika nga introducinga oyita mu ngero ku myaka gy'emeka? Emyaka mpereza ddala emyaka 22 egijjudde. Wasoma subject ki Oluganda luno nga oluwomesa nnyo? Kyenyinza okugamba oba sikulimbe nti Oluganda nyina gwe ngamba nti ono yalunsomesa wabula engeri gye twalukuliramu ng'embeera yonna gye tulimu ya lulimi lwaffe ate ne mu kusoma kwange mu kutandika nalusomako nnyo ate nga tulubeeramu buli kimu kale embeera nayo ya Luganda so nekinsobozesa okuba nga nsobola okulutegeera n'okulukozesa mu mboozi zange zonna nga bw'oziwulira. Mu bitiibwa bye weeyanjuliddemu weerabiddeyo kimu nti ekikufudde ow'amaanyi ku TikTok kwe kutambulira mu ddoboozi lya munnamawulire amanyiddwa nga Solomon Kaweesa. Okutangazaako ku ekyo ekyamukulu Solomon Kaweesa eddoboozi sijja gamba nti nditambuliramu olw'ensonga nti yajja omukisa gwajja nga Mukama yamuwa eddoboozi eriki kyokka nga bajjajjaffe abatusookawo abalugera nti awakula ennume tewakula emu nange ate kyanfuula kyali kyanjawulo nnyo okulaba nga enjogera nga ate nyina omuntu gwe mpulira agikola ki ng'agyogera kuba natandika okwegeza mu bintu bino nga simanyi ne Mr. Solomon oba gyali oba ndimuulya nako kubanga twakulira mu byalo eyo nga tukyasoma eyo mu bibiina ebya wansi nga nkikolako ku ssomero era bye nasomanga na mu bibiina ebyo bakimanyi naye nga enjogera weewaawo kyali tekinaba kuba perfect nga bwe kiri kati naye nga yenjogera eyo bwe yali so n'eddoboozi lyeryo ngeri erode era gye lyatondebwa nga lisaakaavumu. Lwaki liri related nnyo ku lya Solomon? Awo nange kyekyamagero ekiriwo. Abayimbi abamu bagenda mu jungles ne bakutraining amaloboozi okusinziira ku wani gw'aba yeegomba era na traininga nnyo eddoboozi eryo paka nga lifuukidde eddala eri omuntu gw'aba yeegomba. Tewaliwo possibility ey'okuba nga naawe watrainingira nnyo mu ddoboozi lya Solomon? Eddoboozi eryo siritrainingangako era sijja kugamba nti nali nkozeeko bwe nti oba ntuule mpulirize ebintu byenzijja ku Mr. Solomon Kaweesa birala ate si ddoboozi. Engeri ebintu kyenyiza okugamba ebimu ku byemujjako oba byendaba ne ku bannamawulire abamu engeri ki gy'oyinza okukolamu ekintu kino engeri gy'oyinza okugamba nti bwe mba njagala kukola bwe nti embeera yakyo abakirimu bwe mbatunuulya bakitambuza batya okwongera okwewala ate okuwaba kuba oyinza okukola kino n'olowooza osanyusa kumba okola ki onyiiza so kati kyemukoppako oba okoppa ne ku bannamawulire abalala engeri gy'olina okukolamu ekintu kyawe nga tekinyiiza oli n'oli ate kunzigulako lutalo. Gwena atamanyi Jami Radio lwaki bwe tuba tumwogerako erinnya lya Solomon Kaweesa omusomi wa mawulire ku NTV tetumuleka bbali nnyo akola skits ezitambula nga asomera ddala amawulire nga bw'olaba Solomon Kaweesa bw'agasoma. Olina emu ku skiti gy'osobola okutuyisizaamu ku mulabi waffe omupya atakumanyi bulungi? Era kati ebyange entambula nabyo byesigamye nti nyina wenkikoppa oba wa olwedde era kibeera mu mutwe nkiyina ate katono nnyo n'okutangaza ku mulungi alaba Viki exclusive nti Jami Radio esikola skiti za TikTok zokka
era ogumu ku mulamwa lwaki ndi ku TikTok just nti yo wa entertainment wa kunyumirwa kye kinkozesa ezo skits bwe zityo naye ng'egimu ku miramu egy'enjawulo gyempa nja kumanya ebikwatako omuntu ebyafaayo byetunulamu nti eggwanga abantu ab'enjawulo balyetaaze okuba nga babimanyi bakitegeera leero olunaku lwe ruti ebyafaayo byalwo biri bitya nenzija nembikola ki nenkuwa kati amabegakawo mbadde nkuwa YouTube omuntu yagitondawo eno nyini kwe tuli kirowoozo kiki yalina mu kusooka agitondewo omuntu yakola Facebook kirowoozo kiki yalina kati nkugirayo emirandira gy'ebintu ebyenjawulo bingi sekinomu ku buskitsi ku skitsi zenyini oba ku byafaayo watyanga ogudde mu byafaayo by'omuntu byoyagala okuwa eri eggwanga liwulire oba abo ababeera bakulaba kati ebyafaayo byenyinza okugamba ebyafaayo kati ebyafaayo byekizibu nnyo kyagamba nti nja kudda nonziremu byogere katukole tuti kubanga information yo eri personal ya muntu Dr. Cephco katukole nga tuliletinga ku kiriwo kati Dr. Cephco TikToker yakwatibwa mu wiki ewedde yali wiki ewedde abwakwatibwa n'atwalibwa mu court wiki ewedde wiki engemu n'ekitundu emabega leero tubandoza tuba tuweza weeks 2 weeks 2 kati twagala otutambulizeemu singa obadde osoma mawulire ku mbeera ya Dr. Cephco yaleetebwa mu kooti omulundi ogwasooka omulamuzi n'amuzaayo omulundi ogwasooka n'amuzaayo n'amusindika agende ekitalya ne bakomawo mu kooti omulundi ogwokubiri omulamuzi era still n'amuzza ku alimanda amaleyo kennaku n'amukomyawo omulundi ogwokusatu omulamuzi kwolwo teyalabika leero gwe gubadde omulundi ogwokuna n'aweebwa bail ku mitwalo 8 egyabuliwo ne miliyoni 2 ezali zabuliwo abamusiba ensonga eyamusibisa kuvuma kutyobola na kuvoola eyamusibisa yafulufiga ng'embeera bwebadde eri kati maze okuwa script twagala ogitusomera yonna okuwaako ku mbeera nga bwebadde okuva amawulire gatandika okusaasaanira ku mitimbagano egy'enjawulo nti Cephco akwatibwa era nga kamukwata ye full figure kati ndowooza wenyini we tuba tutandikira oba oliawo singa akawungeezi k'ennaku z'omwezi nga 3 June tekatuuka Cephco teyandibadde mu nkomyo emu yokka nga yakeegaana omuleega njuba amawulire gatandika okusaasaanira ku mitimbagano egy'enjawulo nga galaga nti Cephco agombebbwamu obwala era n'akubwa mu mbuga z'amateeka fulufiga ye yamukwata ku bigambibwa nti yatyobola erinnya lye ng'akozesa ebigambo ebinene ebitayisika mu kamwa mu kusooka twalowooza nno nti binaaba by'amannyo wenu naye si bwe gwali era olutula lwa kooti olwasooka lwe twakitegeera nti kati bivudde embwa weeyotera ne bidda gonja waakalira kooti yatutegeeza nti Cephco wakuddizibwa mu kooti ennaku z'omwezi nga 10 addemu okuweera ennemba n'emisango gye kwolwo twakeera essubi lituli mu 9 nga tulowooza nno nti leero omuntu waffe tunaavaayo naye si bwe gwali kuba omulamuzi yakatutema nnamwandu kaatema omusika nti kooti yakuddamu okutuula ennaku z'omwezi nga 13 kwolwo era twabukeeza nkokola kyokka ebyembi omulamuzi n'atalabikako twasalawo okwongera okuba nga tutambuza ensonga eyo nga bwe kiri nti bulijjo naddiŋŋana amawulu yagajjako omukkuto omulamuzi yakomawo ennaku z'omwezi ku 13 kwennyini yatutegeeza nti kooti yakuddamu okutuula ennaku z'omwezi nga 17 olw'olwaleero ne leero enkoko twagikuttemmwa nate tujje tulaba ogubadde nange Jami Radio Uganda saalutumiddwa mwana akageri ke yeetuukidde tanywa matabangufu kwe kusalawo okujja ndaba embeera yonna nga bw'etambudde tutegeezebbwa nti Cephco yeeyimiriddwa ku busente za kooti eziriwo emitwalo 8 eza Uganda olwo n'obukadde 2 bulambirira nabwo bwakuweebwa wadde nga bwo si bwabuliwo embeera yonna nga bw'enaatambula tugenda kugikutuusaako bulungi anti bulijjo ngeri yawo olugambo mmindi mpya buli waatuula ng'afuuweeta. Jami Radio Uganda wamu ne Vicky exclusive Jami Radio. I think this is talent munda munze bwe nkiwulira simanyi gwe oba okiwulira otya. Yeah, it's talent ate nga zezimu ku talent ez'amaanyi ate ezitalabika enzibu ennyo so ate nga n'okugikola kwennyini si yakugwira ebiseera ebisinga yeetaagamu okwegendereza n'okwetegereza n'okukakasa ki ky'ogenda okukola ki okubanga okola kati message ene gyagenda ku muntu andaba ku TikTok oli agambe nti abaana abo tuli ba TikTok just tukikola
for TikTok ngoli uli ante dobozi lyange liri contain ku kwani ku Mr Solomon Kawesa siwe kirinti onowuliro gameti kyandeta ku TikTok okudda mu dobozi liri wabula najja with the reason nti njagala ekintu ekyange ekyantuma ate si TikTok wabula najja kubanga asomesa nakuwa kuba omulamu omukulu ogwanviirako okujja nti abantu bangi bava mu bulamu bw'ensi ne tulyoka tumanya ku byafaayo byabwe kyekiri omuyimbi omu kyayimbako nti basiima ogenze kati nze nagezaako kikyusaamu okujja okulaga omuntu nti wadde waali naye tusiima emirimu gyakoze kuba kati abantu ab'enjawulo nga Katikkiro wa Buganda nakuwa ku byafaayo bye byakoledde Obuganda nga waali newe bukeera nkya ekintu ekyo n'akiwulira nga weekiri kyongera amaanyi ne kimuwa essanyu kabeera omuyimbi nga n'ettafaali lyagase ku ggwanga naawe kennyini bino ky'oba okola mawulire abadde tamanya ajja kumanya so bwe nakeera enkya omuntu nemuwa ku byafaayo bye nebyoza okola ate omuntu ajja kwongera okola ki okubanga akwagala ate ng'asiima abamu ku bayimbi be wali okozeeko scripts yo nga bwe zitambula bayimbi ki abayimbi abo first of all nakusosootolera omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu okuva lwe yazaalibwa karuya ye mu music ne mu politics saagendayo nnyo naye nakuwako katono era nensuubiza okukomawo n'ekitundu ekiki nga bwe kiri nti ye ku byobufuzi mu byobufuzi olugendo lutambula buli lunaku kweyongerako so kati mba njagala nenzija okuwa nenkuwa ekintu ekiteekeddwa obulungi ebintu bino omala kubiwandiika then n'ebisoko ebyolulimi Oluganda for example enkoko simanya twazikutte mu mwa ne tubukeeza nkokola oyina jjajjawo omukulu ddala era nga olulimi Oluganda alutegeera kuwa ku bisoko n'engero zino ebintu bino nabiyiga dda sinayo kipya kyenjiga leero oba kyenayiza ejjo wabula nabiyiga dda era nze embeera yonna njirabako bulabi neŋŋamba nti kati eno nyinagattako kisoko bwe kiti olugero nyina kukozesa bwe ruti ekigambo kifulumye bwe kiti obukitakireeta mu bubi bwakyo obutakireetera muntu nze nkiwumbiridde ntya mu lulimi Oluganda omuntu n'akitegeera nti kyekyo ekyakolebwa naye ng'ate sikirese mu ngeri ya buwemu so kati lwe Luganda okuddamu ekibuuzo ekyasoose nti oba mmala biwandiika ekintu kyempandiika bino ebyo ebyafaayo kuba kyomala kiteekateeka nga bwe nagenda nti ekyo kikulu onookuwa kyowange okyekakasa ne zino skits tunyumirwe n'osekamu ezo tolina wogiwandiika just ofuna bufunye idea n'ozimba emboozi na butya bwenaatambula n'ogiteeka ku TikTok oli n'anyumirwa oluvannyuma lw'okubaako ebyafaayo by'omuntu byowa bikusigala mutwe oba bikomaawo lw'obiwadde ebimu binsigala mutwe naye kati abamu bibeera biwanvu so nawaliwe mbambiwa notingako emitwe nti wano nja kwogerawo nti naye ng'ebimu binsigalamu naye nga tebiba bingi ebya Bobby byakusigala mu mutwe ebya Bobby byo byansigalamu mu mutwe byansigalamu era mwekiri osobola obituwaamu nsobola okuwaamu naye nga kiyinza obutaba nnyo perfect nnyo naye just mba nsobola okukola ki tuli kumulabi akwagala nfanfeewo era ayagala byokola kitwale nti eggulire olisoma oli munnamawulire wa Viki Exclusive era agasase Jami Radio omulabi waffe omulungi katulabeko okwo kubikwata ku mukulu oba omukulembeze era nga ye pulezidenti w'ekibiina ki National Unity Platform omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 February wa 1982 mu bitundu bye esokoddemu twakuddamu ojja kasala nja kasala it's okay gundi ekyalo gyava ekyalo kanoni gomba omulabi waffe omulungi katulabeko katono nnyo kubikwata ku mukulembeze w'ekibiina ki National Unity Platform munnabyabufuzi omukuukuutivu ate nga muyimbi ate nga muzannyi wa katemba ye Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine. Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine ono yazaalibwa ennaku z'omwezi nga 2 February wa 1982 mu bitundu by'e Kanoni Gomba. Robert Kyagulanyi ono musajja amanyiddwa ennyo ng'ayagala obwakabaka bwe awamu n'eggwanga lye. Kyagulanyi yali musajja omu kwaba embeera be yagoye ennyo obwenvu era mu biseera by'okukula agamba nti tebyali byamannyo wenu naye akageriki yakitegeerako nti obuzira bw'omukopi kubeera kwekolera era yasalawo okufungiza emikono. Kyagulanyi ono yakulira
mu nzigotta z'ekibuga ekikulu Kampala mu kitundu ekimanyiddwa nga Kamonca era eyo gye yava okufuuka ensonga enkulu ensangi zino. Kyagulanyi agamba nti n'okusoma kwe tebyabeeranga byangu wadde nga yasobola okukikwasaganya era yakuguka mu by'amateeka. Obuzira bwe si bwakweyogeza ng'owamalibwa yasira embwa nti bw'anaaso obuzira bwe si bwakweyogeza ng'owamalibwa yasira embwa nti bw'eribulwa amannyo ndigisongolera emmambo. Robert Kyagulanyi Ssentamu ono musajja muyimbi mukuukuutivu ow'olulango ate nga ne mu byakatemba yeekansiza ddala. Ono nno mwaka gwa 2017 yavaayo n'akawaŋŋamula nga bw'agenda okuyingira ebyobufuzi. Twalowooza nno nti byakweyogeza naye si bwe kyali era n'akituukiriza. Ono yavaayo ne yeesimba ku kifo ky'obubaka bwa paalamenti akiikirira kya Ddondo East era akalulu k'omulundi ogwo yakawuuta buva. Kyokka mwalimuko ku masanyu naddala ku lunaku lwe yasooka okwesogga paaliyamenti y'eggwanga. Essanyu lya Buganda nnyo yali agikubiriza mu biseera ebyo omukyala Rebecca Alitwala Kadaga. Ono entambula ye yakyamula nnyo abalabi era bangi baalabika n'essanyu ery'amaanyi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yaweera enkolokoto nga ne ssemateeka amuwanise nti si wakuzibiikiriza kikyamu kyonna ekikolebwa mu ggwanga ye ng'alaba. Ono yatuusibwako ebisago ebitagambika mu bitundu bya Arua bye byamuviirako n'okuddusibwa mu ggwanga lya America nate okufuna obujjanjabi. Twalowooza nno nti anadda amampaati gamuwedde naye si bwe gwali we yakoma we yatandikira. Robert Kyagulanyi Ssentamu mu Julayi wa 2019 ono yalangirira nga bw'azze okuvuganya ku kifo eky'obukulembeze bw'eggwanga era yeegatta ku kibiina kya National Unity Platform mu mwaka ogw'2022. Kyagulanyi mu kalulu mpaawo w'ataatuuka wadde nga tebyabanga birungi era nga yalabwangako enfunda ezimu ng'akoze bwakagiri. Ebyafaayo bya Kyagulanyi byo biwanvu ng'okubyogera okubimalayo mba ng'atema ku lw'ennamuganga era siiru eyo ne mu kitundu ekyokubiri we tunaatandikira. Jamii Radio Uganda. Kale omukutu Viki exclusive kwe tukyali ndine mwana mlenzi Jamii Radio Uganda tugezaako okubeera nga tumumanyako ebitonotono ebimukwatako. Jamii Radio eddoboozi ly'omusajja wali manstalinga nnyo bw'ebanga talent yeri munda mu ggwe ogikakasiza nnyo. Omuntu yandyagadde okumanya research ono gwokola osoma mawulire wagamala oba g'oyagala okusoma? Amawulire lwakuba nti abamu kibali mu mutwe okusoma okugasoma kirala naye ate n'okuba ng'ogasobola n'okuba nga mwekiri nakyo kirala kubanga bangi ffe tubeera ku ma TV twetegereza bannamawulire abagatusomera oba bagatuweereza. Amawulire nakyo kintu ekyetaagisa ati okuba nga tuddawo ne tugamba amawulire g'ono nno gakola ki. Kakati ekyo ati gw'ogateekamu alina okuba nga ye ate si musome busomi olina okuba nga olredde kiri mu ggwe ng'ogateekamuko ku buyiiya agawulira n'atagamba nti oba okitegeera kati awo n'ekyokugasoma nakyo weekijjira kubanga ate by'ebitabo byetaagisa kubanga oba ogenze kukola ku mulimu oba TV bakwadde omulimu bajja kubuuza ebitabo oba oliawo ne experience gy'ogalinamu. Birungi ki byofunye okuva eddoboozi lyowe eryatandikwa okuwulirwa era abantu ne balisiima ne batambuza clips zo ku mikutu emigatta abantu? Etasiima ebula agiwa bwe baagereesa ebirungi byo nkumo sijja kulojjera nti oba kino oba kino naye ekimu ku kyesinga okwenyumirizaamu nti omuntu aba akumanyi eyali takumanyi nti kizibu nnyo tambula n'empisa abantu 2-3 ng'oli takumanyi ate wonna wonna omuntu aba akutegeera ekyo kimu kyakwenyumirizaamu kubanga abantu bangi bakola amannya mu ngeri ate tabaweesa kitiibwa mu ngeri ate oba ey'enjawulo buli omu mwakolera erinnya lye oba muyimbi oba muki oba muki ekyo nkyenyumirizaamu. N'ekyokubiri nti financially nakyo kinnyambyeko kubanga sijja kugamba nti nkeera kola mulimo guno wabula kino kyennyini kyenkeera okola ate era kyekivaamu ssente. Kusoomooza ki kwosanze? Of course buli mulimu gubaamu ebisoomooza oba ensozi zogamba nti luno bwe mba ndulinnya lunkaluubiriza nnyo mu sayidi y'ekitone kyo. Era kkiriza neesigamira ennyo ku Luganda tukimanyi nti ogutateganya teguzza nvuma. Mpaawo kintu kyonna nga kigenda nga bw'okirowooza weewaawo era mulimu ebitunyigiriza naye mu luzungu nsolo gamba kinajja ndi equal to the challenge kyonna nga ndi mweteefuteefu bulungi amakulu kinajja mmazeeko nga muwogo kuba nti ku mbeera yonna ate olina okuba omugumiikiriza eno bwe gijja eno bwejja togiremerako ekiganye leero kinadde enkya
ebikunyigiriza n'ogumiikiriza ate gwe buli w'okiwanvuya kizaala ne kye tuliko obudde buno nga bw'okiraba embeera yonna eno eya Mr. Cephco. So naye bw'oba wakira n'osirika asirise teyejjusa. Yeah. Okay. Mu bawagizi bo abakuwagidde okuva lwe baakumanya bizibu ki by'obasanzeemu nga bba abawagizi? Specifically luli tubadde ku mulimu kati nga abakuwagira oba abawulira eddoboozi lyo nga balinyumirwa. Kati kyenyinza okugamba nze sinnabaako nnyo na muwagizi wange kyankoledde kibi wabula bagezaako okukola ebirungi n'ekiringa ekibi kye naaligambye era byo bya bulijjo bikolebwa kubanga si buli omuntu akunyumirwa. Waliwo ajja okujja ayogera ekintu, waliwo ajja okujja akola kyonna kyakoze. Mulimu abamu ng'ajja kujja abe ng'ajerega naye ate bwadda mugundi mu kamooli lwakuba nti yenjogera eriwo ate n'akunyumirwa oba okitegera naye wano ayagala akulage nti ki. So n'abatumalamu amaanyi nabo weebali bajja tekiwoomera matama abiri. So oba oli awo ono najja n'abaako ekintu kyayogera kale nga bw'okiwa nnyo attention kisobola okuzza emabega noga kiyitewo ebimu tobiwa nnyo gundi kwekwe okusoomoozebwa. Wali ofunyeeko omulimu ku mpewo nga TV oba radio ng'ogenda kusomako mawulire oba okukolako activity yonna related to your talent? Kati nno nze baba nakusesa na busesa okimanyi nti nze mu priorities ze nnina sijja kuga nti nyina ekirubirwa ky'okukola ku TV oba radio. Ekyo kyenyinza okugamba wabula nze ekindimu kyakola kintu kyenkola kikakasa oba ekitegeera ku kikakasa wenkiteeka naddala nga ku mitimbagano gino singa kinanyiikira obulungi kiki ekyammalamu endowooza eyo nti n'abakulu be twegomba bali mu media balina media ezaabwe oba ekitegeera kubanga bwe natandika obba kumenya nti gundi ayina eno ne gundi ayina eno ne gundi ayina eno nabo weekola ki weebali. So nti nakitegeera ne ngamba nti wane kyange bwe nkikakasa tiri ajja kunkwata ku nkoona nze nkyekola ki ate nga abantu bakinyumirwa nga bwe kiri. Naye bw'onabeera ku TV oba radio weba empadde sina tabu nkola n'omutima gumu naye ng'ate si kyekimu ku kinkulembeza. Kyenyinza okugamba bibadde bigambo birungi bigambo by'amagezi era ebigambo ebyokuyiga eri omuvubuka omuto nga Jamii Radio ku myaka gye 20 emeka? Ku myaka 22 egijjudde. Abavubuka bato mweno industry kati beekaliisa bole lulimi Oluganda baliisa nkuuli. Nja kugezaako Oluganda lwammwe lwe musoma gwe ne Solomon oluusi muleeta eŋŋombo nga simanya ate emmambo kyeki? Emmambo kyeki? Kuba waliwo emukozesa sentence eyo simanya neegenda ate kutambulire naafuuka emmambo. Emmambo kyeki? Ekyo kigamba nti kiri olugero lugenda bwe ruti nti si wakweyogeza oba sigenda kuddamu byakweyogeza ng'owamalibu ayasira embwa nti weeri bulwamannyo ndigisongolera enki emmambo. Kyeki ekyo? Akati ndowooza emmambo kibanga wonalaba oba muguyita kuba kusongola gundi bino wala ekigundi ekiribwa enkuyege kati baguyita nga musongola nkuyege kati oba okitegeera kati oyinza olowooza eba teyina mannyo gwe kiyinza okuwa ebirowoozo mbukase eba teyina mannyo nja gikola ki gwe ojja giyiyiza naye tekisoboka kiba byakweyogeza. Oluganda luno toyinaayo katabo k'olusomamu? Toyina katabo k'osomamu bigambo bya lulimi Luganda bino ebikusike? Ebigambo ebikusika okuyiga tekuggwa kubanga teri aga nti ono yatuuka wayiga n'akoma lwemmanyi ndumanyi ate oluusi n'ebyogerwa bansijukiza bijjukize so tekijja nti kipya. Kati n'akatabo right now sinakafuna nti mwensoma sijja kulimba naye nga nakyo kiyinza okunneetaagisa ate naye nga aseera kano mbadde sinakafuna. Ondabikira ng'omu ku bavubuka abayinza okuba nga bassa essira ku byobuwangwa byabwe engeri gy'oyogeramu olulimi Oluganda n'engeri gy'olunyikiza kyekituufu kye ndowooza? Ebyobuwangwa byange mbiweera ddala ekitiibwa naddala Obwakabaka na buli kimu ng'era Omuganda mbisizamu ddala ekitiibwa ate nembyagala nnyo n'okwagala olulimi lwange.
Kale abampita Viki omukutu kwe tuli baguyita Viki exclusive antekebwamu ensimbi Hajati Kalodo alombaddwa asangibwa wakise namba ebera waawo mu kitabo ekibeera mu Krani esembya 067 amukubireko ebizibu ebyenjawulo ajja kubeera ng'ate abikuyambako oba oliawo ne bifuuka olufumo. Video jimpereka like oba giwa omuliro kagambo kapya twakajje ku kooti wane Makindi mukyala fulufigira ye yakalese enkolagana ne bakadama eriki enkolagana nge ne bakadama nti kati nze nga nze Jamii Radio Uganda structure yange enyumira buli omu kinebaliza mukama nti ndi friendly nnyo ku muntu nze munsi sinayo muntu gwesikolagana naye nti guni tetukwatagana lwaki ate ndi muntu mutabaganya oba shegeera ate olulimi lwange mukama aluwa omukisa nti nsobola okuba wali ali mu lutalo banono naye bwe njogera ate ne bakola ki ne bakwatagana so kati bakadamu olusi balina embeera zaabwe za njawulo wali wajjanga mukambwe nga bakula mu ngeri kale y'enjawulo ennimi zaabwe za njawulo naye kyamukisa mulungi nti nze mbateeka mu layini emu era embeera ku live ku TikTok bye tubeeramu tuba ku layini egi eyavudde eri ng'avuma bw'atuuka anadda ku mulamwa twenza sanga tuna oluyombo mbw ate kadama gundi tetukwatagana oba gundi no fena tubeera ku kiki tubeera ku kimu makulu sibalinaako tabu yonna ate mikwano gyange. Kale abwe tusobodde okubeera nga ate tutambula olunaku olwaleero okumanya ebisingawo oyina emikutu egijjo nga ggwe nga bw'otugambye nti toli interested mukola ku televisions oyina emikutu egijjo omuntu kwe yandyagadde okusanga ebyo byokola. Emikutu giri ebiri Jamii Radio Uganda kwensinga okuba kuba TikTok okweri kujjo naye nsinga kubeera nnyo Facebook ne YouTube. Facebook ne YouTube. TikTok eno tuteekayo okwengeri gye buli nti bwo bwakunyumirwa oba okunyumira bwo ku TikTok oba bujja kukola ate kale olusi kiyambako kupushinga ziri naye nga emikutu emikulu egisoosowazibwa YouTube ne Facebook Jamii Radio UG. Kale bwetyo bwe tukoze olunaku olwaleero ate nga nange osobola okumfollowingako ku TikTok kwendi nnyo Viki exclusive Instagram Viki exclusive UG Twitter Viki exclusive Facebook page kwetuli Viki exclusive buli wamu searchinga ojja kubeera nga otufuna. Mubeere bulungi tukwatagane mu video eddako mweraba akumata kumira mpeera. Amin.